nga sinnabaako kyenjogera sooka olabe ka video kano wabula nga tonnaba kubanga okaviewinga amanya yenze Shila Adita eno ye YouTube channel yaffe kyolina okukola subscribing ekigambo wekiri subscribe akade kakonemu buli video eneetula kweno YouTube channel egenda kubanga ekutuukako mu bwangu nnyo igwe wenna nga tonnaba kuviewinga video eno nga tonnaba kugiraba sooka otuule mu mutima weebuuze wooyagala ki weetaaga ki lwaki okola je entuuyo z'okolerera zigenda kuyambani igwe oba abalabi sooka weetegereze ka video kaneeno kawulirize bulungi nnyo then tubeere nga naffe tukawaako endowooza zaffe ku YouTube channel yaffe kwennyini eno subscribinga akadde tokerabira kakonemu buli video enejja egenda kubanga esookerawo naye kati kambuuze ddala oli mwana muto oli muwala muto myaka 2 myaka 3 tonnako na myaka 4 ekikweyombekezo otuuke n'okwezimbira ennyumba kiki gwe ku basajja bonna population eri mu nsi eno wabulwako akuwasa akuteeka ewuwe bannyina ze ssuubi nga libawedde mangu omuwala ogende n'ebweru otandika okukolerera okweyombekera nga gwolinga agamba nti ebizigo tebabitundayo toyinza kwekubaka make-up onyirire at least omusajja akutomere yakuwase kimbuzaabuza nnyo manyimu abapolosi b'omugambo era mugenda kutandika ne just mbuuzezza bubuuza nga jjo bwe nabuuza Fibi neŋŋamba nti ennyumba eno nkube plasta oba ndaba bubi ansa yabadde kuntegeeza nti nazimbisa 99 full stop okitegeera kati mbuuzizza ddala ki ekikweyombekeza ku myaka emito gwe n'ogenda ebweru n'okolerera okweyombekera bawala bakyala nga mugudde nnyo valiyu komanye ekyewuunyisa oyinza okumala okuzimba ennyumba ekatikamu omwana w'abendi najja akuwasa n'akuwasiza mu nnyumba yo n'akukubira mu nnyumba yo sinakindi bw'abaamu amagezi n'agamba nti kale nkuwasiza ennyumba yo wagizimba girekaawo tugende nkutwale mu yange ennyumba ogyononeddemu ssente n'ebiseera nga ne gye wagizimba toyinza kuteekayo wadde omupangisa so ekyomuwala okweyombekera cause sayini y'okuzimba ennyumba mu bwala obuto kiba kisiraani gy'oli nti ogenda kweyombekera teri musajja agenda kukuwasa kale bw'aba agenda kukuwasa eyo zimba yaki okuleka nga gwe agenda okuwasa abasajja teri musajja gwogenda kurespectinga nga yakuwasiza mu nju ye oba munfuna omanyi mulimu ab'obuwonga butajja kuntegeera naye nze nkugamba ng'ekyange nange nina abaana abawala abalenzi naye siwagira mwana wange muwala kweyombekera kiki ekimuzimbye ennyumba omuwala yenna alina kugenda na musajja sayini y'okutegeera nti omukazi basajja baganye oyalemedde ku lujja yadibira ku lujja kutandika kuzimba nnyumba mwenna abajjeeyo emitwe gyammwe engalabi z'emitwe maama nga mweyagalidde mu bwannakyeyombekedde ku myaka emito gwe ensi eno yonna ku population y'abazajja bali mu nsi eno wabulayo akuganza akulimba omukwano gamba nti akuwase myaka 2 myaka 3 essuubi nga libawedde mangu bamaama mutuusa n'okwezimbira ennyumba Kafero yabagamba mu buzimba obuzigo obwo mugiyita mirembe naye nze mbabuulira obuwuulu n'obwannakyeyombekedde bunyiga mulowooze kukola businesses mulowooze ku kuyingiza kubanga ojja kumala okuzimba ennyumba ekyannamukaaka omusajja akuwase akutwala embaale ennyumba nga wagimaliramu ssente n'obudde ebyo bye bibadde ebyange ndowooza ka video ako okalabye kaakati nze eno ye ndowooza yange yentegeera yange yengeri gye ndabamu ebintu baganda bange mwenna ba house managers nammwe abajja okukola yadde nga toli house manager nga wajja kukola oba oli mwana muwala oba oli mwana wa bulenzi ekisooka sooka omanye ky'oyagala ekyokubiri tokkiriza muntu yenna kusalirawo ekyokusatu gwe oyina preparations z'obulamu bwo gw'omanyi ki kye weetaaga okyagaza ki
kikuyamba ki igwe amanyi gyenvuddewo abaana abasinga mugenda ne mukola mistake ne mugendera ku bigambo ffe bye twogera abantu abamu abatonotono bye twogera ne tubajja ku mulamwa ono atugamba nti nno omwana ow'obuwala toyina nsonga ekuzimbisa nnyumba nze nga Shila Adita I have a belief nti osobola okuzimba ennyumba eyiyo nga gwe omwana ow'obuwala kubanga si buli mwana yenna nti ayina gyava omwana omuwala wookula n'otuuka ekiseera nga tonnaba kufumbirwa oli waddembe okwetongolanga gwe nga n'omwami yenna ayagala okukuwasa ayina waagenda okukujja abawala bangi nnyo abajja okukola nga tebalina familizi zaabwe tebalina we batandikira so okera ku makya ne weeterawo ewaka ewuwo ng'omanyi nti nno tewali muntu yenna agenda kukaayanirawo ne wooliba ng'ovudde mu bulamu bw'ensi it's better okukeera ku makya ne weezimbira ennyumba gy'omanyi nti ne wooliba ovudde mu bulamu bw'ensi omwana wo asobola okugikozesa mujjukire economy mu nsi gye tuva si nnyangu igwe atalina waakusula ng'opangisa bupangisa embeera si nnyangu igwe atalina ttaka nga toyinayo yadde akapoloti embeera tegenda kubeera nnyangu gy'oli nze mbadde ŋŋamba buli omu akole kye yeetaaga okuva mu ssente ze tokkiriza bino bantu bye bakugamba omwana talina kuzimba nnyumba ogenda fuuka nakyeyombekedde ogenda fuuka gundi zimba ennyumba yo wekiba nga kyekirooto kyo kubanga buli omu yajja ku kyeyongo oyina ekirooto oyina ebiruubirirwa byo biki by'oyagala okutuukako mu bulamu so abantu nga banene basokold speaker motivational speaker sibanya bakansala abajja ne bakugamba kiki olina okukozesa ssente zo togwa mu katego kola exactly ekyo kye weetaaga dream yo kiki wali oyagala ng'okutuukako weyagalanga kuzimba nnyumba z'abapangisa ofunye chance okyali mulamu kola ekyo weyagala kuzimba nnyumba yiyo nga gw'omuntu okyali mulamu kola ekyo sente ozifuna kola ekyo weyagala gula ttaka sente ozifunye kola ekyo oyagala gula poloti sente oziyina ozifunye kola ekyo kola gwe kye weetaaga so si bantu kye beetaaga kubanga at the end of the day bino byokola obikolera gwe wabula si bantu bakulaba message eno woba ogifunyemu ekyamakulu nkusaba okomentinge immanye kikyolowooza wabula ate mbuulira n'ensi gy'oli mu kulabira mu video yange so that next time nja kubanga mbatumirako mwena imbaagala nnyo akadde weekali kakonemu ate teweerabira kusubscribinga see you there